era bw'otunuulira ebyapa bino yakikola mu mukwano mukulumirirwa abaana be singa nfa ndwadde oli afudde singa nfa ali sina bwendikako abaana bange nga bato ate ewaffe ekisolo tetumanyi byapa kyeki ozaala ebimongo mukama waatu wakusasula okitegeke ekyapa ekirala ekiri wakati ekyo kiriko amaduuka nakigula ne muto wange ng'avudde London n'akakigula nga mukyala wange leginakozeki afudde we mwazimba ekyuma wagulawo naani era wajja watya okubanga wafunawo otya wano nagulawo ne legina zaina ate wo wenyini wewano wano wetuli eno puloti bweti eva mu Kasonda negenda eri 1136 endagaano nagigulira mu manya ga Regina endagaano ezenkaddo zina endagaano banani endagaano irida wakojja abireto bijatuma naye mbina mumanyi gwe manya ga Regina okyusa okola ekyapa era sinakikola baso bina ekyapa kya wano sinakikola kiva wano mpaka wakaliga kati abatuguza omukadde yatuguza yali amaze kunsayiningira transfer nga ne Regina atuteyo endagaano nakikola mu manya ga Regina netugendayo omukyala netukiriziganya endagaano transfer netuzikola mu manya gange naye omukadde oyo naafa omukyala Kizito wali naye nga nsayiningire transfer naye ngaendagaano y'ekibanja yennyini ngangulawo nga tetunaba nakola transfer Regina maama wabatana oli wa tribe Mufumbi ntaka ng'olina ddene wano mu Buganda yena ewakola n'oligula ate n'okamba buulire ewaffe mukyala wange ono yasoose okuba omuggenze gwendabye ku myaka gyange gye mulaba enkaaga ewaffe bataata bapakasanga nga baweereza bamaama ne bagula ettaka eri nga bo bali wano ku Buganda ojja kumpera obujulizi maama era ffe nga tetulinaamu makoona ng'omukyala omutadde ku kintu nga twesigangana nga bw'owasa omukazi oba okoze eki oba omaze Ivari ali ku ndege bagenze Luweero mwana yes agenze Luweero kuli kibuzo kimala akoza Paulo mama we akafa kati yake ali wakojja asoma akakuza tasomye kubanga nalwala omwaka guno gwonna nga sente kiwali ne mama we n'alwala ensigo bakamuzika omwaka guli mwezi guli mukyala wange nali namugulira eri Bulenga ate Thomas ali luda Thomas ali wano Thomas nawe mwinawo yakoze mukaaga ebuddo okiraba ate abaana basomera amasomo ga bbeeyi bonna ebuddo mbagambye abaana babiri bokka bafuukidde omusajja kyewalola ne mumpakanye kyova mbagambire osawo kwagala baana nze ate omutima gwe kasagugana omuntu kyokka nnyina wa Tomu yamuteeka mu mawuli mugundi mu kooti mbumalaya mwezi abaana bange tomalira omukyala wange oyo yandabirira kati tumusimbe ono yaliwa yonogowa ebyapa okufa ate ebyapa biriwe ono ye Gawuda otyo wembadde njagala kati oyo gwagamba mbunayenda yamuteeka ne mukooti n'ekifaananyi kye mbunayenda kyokka bwe baali ettoolo kamunyonyera omukyalo ono kamubuulire sirina byenkola byamakoona ono omukyala ntawanya nalina ekibanja ettoolo ekyala Regina omukyala ngaali kisolo bwe yalwala ne mutwala ettoolo abeere kumpi nange mujjanjabi omwana oyikyayogedde ku ssimu njagala mbanyonyole baleme okubabuzaabuza banamawulire ettaka lyalimu lyali ya mama waffe mujjukira Regina nagula ekibanja ne Regina ng'ali ttoolo ne tuzimbayo n'ennyumba ey'empagi nga omukyalo ono ntawanya ng'ali kisolo ajja atya n'alwala yalwala nga abazadde nebagambulika mutwale kumpi okuva nga Kampala ng'edda ekisolo sijja kusobola nemuleeta wano ono omukyala akusumbuwa ono ansumbuwa ye yalwala n'omuleeta nemuleeta nemujanjaba bwe yawona
mbabulira bwe yawona ne mutwale Tooro ambeere kumpi okolera no mukyalo oyo amaka gawe gali gandiranye kibanje olede gawuda amuyina gawuda nesimulina kakati we mutwale Tooro abaana abo bonna yabazalira Tooro bwaba wakana abawa certificate y'abaana abo yabazalira Tegeza bonna biri Tooro alene Tooro wa Regina mu nyumba ya mutakala Regina liyegulira omukyalo ono mufuna ntya bali baneiba baffe ne musenga senanga ajja kukyalira oyo mukyala wa eri mukyalo nanzikiriza oyo ne mulete Kampala ne mupangisize emiziga awo mutule kimiseta kisugula oyo nasigala Tooro tabalimba bwayenga bumondi mayakola watya okitagera bulungi njagala kumanya ekyuma wakizimba nani ettaka eriri waligula nani walifuna otya Mukama Katonda endagano mpozi kyekino kiki wakifuna otya nagula n'omukyala Regina nenzimba wone Regina omukyalo ono kumuleeta wano ng'alwadde ne muteeka mu kayumba nakalaze bannamawulire wali era ne Regina naayisibwa bubi ng'omukyalo oyo alina olubuto lwa Charles ng'omese kumujjanjaba n'amala naddawa ekitegera n'okufuna wano teyaliiko tamanyi nawafuna wote tabimanyi tabitegeera tamanyi abaana batugambye nnyabo yakolanga ssente mu kyalo n'aweereza omubijjukira nga weebali kyovera mbabuuzizza mwawule enfuna y'omukyalo ey'edda n'ey'e Kampala oŋŋanda omukazi oyo yakolanga ssente bwe yasobolanga kasooli n'aweereza ow'e Kampala agula amapoloti nga gwoli mukyalo akabanja ke twalimu nkugamba mazima omukyalo oyo kye yalinako ekyobugagga kye twalinako ekikye yali mbizzi naye ne bagibba yalina n'obukoko obwaliwawo mukafumbirawo nabwo ne babubba alina n'ekisira kyekyobugagga kye twalinayo yali mbizzi abo abaana banna bonna nabazalira Tooro abo baana baleekaana ab'omukazi abo ate nno kankubuulire ne Tooro mu nyumba ya Regina maama kankubuulire bannamawulire kambabuulire tebababuzaabuza tebabalimba temutambulira ku ebyo mutambulire ku byange mbabuulira ndi musajja mukulu myaka 6 abakyala nawasa bangi ate bonna nga mbasobola okubalabirira muwulira abadagamba mboneegana bakazi be mukiwulira eyawana gituwe kuliko omukono gwono omukazi mpazi yana Verena teyali kituba tugyetaaga omukyalo omugenzi mwaka ki omugenzi mama woono yono omwana gwe bagamba omulala yakabalese endagaano eyo mwaka ki endagaano yakolebwa mu mwaka gwa 2024 ono ye Tom wakoze kilasi ki Form 6 anakuwerera Mzee Kamali. Thank you. Sajja alina abaana balungi. Tom n'ogenda. Kati endagaano yeno yayawa n'ekyuma. Ate abaana batugambye maama waabwe yakola kati endagaano esoma Regina omugenzi. Endagaano esoma Regina. Amanyi njagala bannaye abantu butegeere. Bwe tuba twogera nti abakazi babbi muwuliza kye tubaga nti abakazi babbi abaana batugambye. Abaana batugambye nnyabo wano yagula. Kola lipoota ogizeeyo wajje n'endagaano abakazi babbi abasajja bagenda batta. Nze babuulira no kana omusajja agenda kufa tuli abaana b'abantu. Kati bwe nolwana ati endagaano togiraba nze mpula n'obusungu tunulira endagaano yino tekulina mukono kati wano kumpanya ki omuntu kwabagize eki kyokka abaana bagambe mbu mama waabwe ulina kuga yino kinate kinkubye wala ya rabbi obweda nange natose nendowooza nenga oba kituufu bana mukole report mukazi ye abasajja bagenda endagaano gye yabalaze mu mawulire eri mu lufumbira mujye mugiseeyo kakati omukazi ono ajja atya kubeera ku bantu babyo byonna ensonga ndwala prostate enamireno wenaddengu nga baana bato ningamba naye ebintu byange mbirekeraani ana nakuma abaana bange ningenda ngaamuteekako nenfuna ebyange byenakola nzekka byendiko nzekka era ekyabba kyenakuzazizaawo kyenakabuzazizi nga amaze okusibako kaviyeti
Azizi ngenda kubala endagaano gyabagamba. Byonna bitunda ofunga olidde bintu. Gyabagamba mbunatunda. Ndagala bitunda. Mbuyampa mutwakola endagaano emmengo mbu nibamulagira ampe ku byapa ebyo. Bamulagira by the way. Bamulagira nampe ekyapa ekyo. Ngenda okutuwa ng'ekyapa kyampadde nga nakyo kiriko caveat. Otegere kakati ekyapa ekyo okukikyusa alimo okuddamu kukiteeko caveat nakiteeka mu manya ga Evelyn nga ndi wansi nga mmanyi nti bwengwa wansi Evelyn ajja kukola transfer batonde bafune ssente era twakitunda era Evelyn yasayini nga n'akitunda ngenda balaga endagaano ate ekyapa kye batugamba ekyapa kye batugamba mbuno kye bannyonnyodde nti ono yatunda baakimuwa kanso nti ono baakimuwa atunde n'akiteeka te mu mannya g'oli ne muganda we kojjaawo oba otegedde maama nali kino kyonyonyola kyenyonyola nali kundiri ekyapa ekyo neŋŋamba kankikyuse nnyinza okuba bubi ye ne jjajjaawe bajja kutunda banzijanjabe era bwe twakola era bwe namala kukitereeza kyali tekiteredde nga kinagenda ku sisitimu kyokka nga nakyo kyaliko caveat ani aziteekako caveat ono Verena lwaki asaako caveat simanyi kakati ono omukazi Verena olina nteekateeka kiye n'abaana be wamuwa oba tolina kiwamuwa? Verena mbadde ntambula nabo nga mukyala wange ow'empeta nga ndabirira waka bulijjo bulungi nnyo kati abapangisa bange ab'ekisigula mbadde musasula mitwalo ago buli mwezi n'ekitabo akirina kibalage nga muwa kubanga bwe nabeeranga nga alambula alaba ennyumba eyononese nabiki lemuwamutwala atano nga tafunemu naye abeerewo zenne bwe tugenda emengo nga bikyankalanye ne bagamba mwongere afunenga miliyoni ne tukiriziganya mwagera dda mukooti z'emmengo baali balooya yeyantwalayo ne bamulagira agulewo awaka yali agaddewo teyakikola era nga yakugalira ddala ndi bweru n'abaana jukira nti family house abamu basula wano mu kyuma ekisagala ennyumba ye family house mukijjukira omukalo oli akyogedde oli omwana wawaddeko simu era mbakakasa bannamawulire nti Verena singa nali muwaddewo awantu awo jukira nagenda nga muteeka ku byapa nga saamuteekako eyo poloti yali yange na mukyala Regina n'amatafaali agazimba ennyumba eyo nali nga kubye ne Regina okitegeeza Brenda nti eyo poloti abaana gye beesibako ono omusajja gy'aliko yekka kyenkugambye nziriko nzekka ate ye nnungi ye family house era nagambye nti olaba mukazi wange oli Regina saamuteekako singa njagala nnyo no Verena singa poti zonna namusaako ati osaamusaako because family house nakyo yakitaddeko caveat okitegera kanso nakyo yakitaddeko caveat abaana natugalire bweru bwe mutuuka waka mujja kulaba nga yateekako ne kamera nzizateeka ku nyumba ye yaziteerako nga maze okuggalawo musome endagaano y'emmengo bamugamba gulira omusajja amagabo yaganda nakakati kuva mu gwokuna tali waggulu w'amateeka ajja kugulawo ekitegeeza ekyapa kyawo family house kiri mu mannyako kamaali tekuliko mulala kyobana tojjukira omwana oli abadde alumiriza nti mama yamukolera transfer n'atunda wali kanagamba omugabo gwe gwa wali mbugudde nowentabukidde ne mugaba muwala gwe saagala ozanye kadi ya sympathy nze nga ndaba kadi gyazannya kubanga kino ekintu kyebasanyingira omusajja ono n'akikyusa n'akiteekamu kojjawe n'oli omukazi kyeyatunda ejjanjabe kyebagamba nti yakitunda yakiwona omukazi kati mbunno mama waabwe yalinako omugabo jjukira omugabo omwana agambye nti omugabo ogwo mama yagamba kale sifuddeyo ngeri ogenda okwejjanjaba oba ompaddeko batompadde kati ate naayita kadi egamba nti kale wali tompadde naye wano engeri gyotampadde wali kyono kansi kyamubuuziza tekyo yakyogera yakiteeka mu buwandiika kijjukira bulungi dulinemebalata namugamba simanyi batisa naye nga mulabiddewo ng'azanya kadi awo wetabukidde do you remember ne mugamba tozanya sympathy wano bannange bakazime kasitamuzadde bikazimwe biwalamwe mugende mukole emaali eyamu kakati abagamba
mbona mugoba mu dduuka eribye oyo mwanye nazze mukoledde edduuka kati myaka eki 5 ng'ensonga nina abaana banna bendabirira nembaga kankola edduuka eryo nawe nyambaako tujengamu akasente ate nange ampaayo kumbi mitwale meka 5 oyo mukyala wange yabadde amukolera naliside ng'ambadde mitwale meka 5 nga ndi ku ndiri okukakasa njagala mbakakase nti mukyala simugobanga mu dduuka teryaliririye naye nenzira neŋŋamba mukyala wange nemugamba omanyi nti kana kavuyo ke mutandise n'abaana mwanyina zoono nyinza okufa nemukola ki nemumugoba tumukolere endagano nti tumuwaddewo obulamu bwe bwonna akolera abaana bange mulagambagona maama oba mugamba namugobamu maama gwoba olukwata nokululaga omulamu si yono uno omukyala kwali nga bakwasa omuwala ono ye muganda wa ono si ono je ono ye bumaali ono ye mukazi we oli agamba nti bamugamba namugoba temumulabona okitegedde basayininga mu mutima mulungi edduuka balikoledde jeni era ne bali mukwasa mu butongole n'endagano abaana ne bagamba nti bali mugobamu alabirira abaana boona abaana you understand omwana amaze university nsi bwe katonda asetezesamanya katonda ajja kusaza buli muntu munyambe abaana bange abo omusajja alina ekintu kyagimba sirina nze kati kambabule kansi ate nimba tuyamba omusajja omukazi nemugeza ku byapa bino nga biibyo ndi mubbi era bw'otunuulira ebyapa ebyo bisookako kamaali nze namuzaako si kugamba ninakigula naye nti kamaali verena apana nze kamaali nze nakigula nze nakisookako bwe nalwala nemwongerako wansi era muti ebyapa byeraga olw'okwagala nga mukyala ebyapa 7 bye balina lwaki bawako omusajja ebyapa 4 kati gwoyagala ki nze njagala kwejjanjaba mukyala wange mwagala kuba twalagaana obufumbo sinamugoba nawakawo we mulabaawo nabagambe temumugobaawo wadde namuwa awawe naye bw'abanga abeerawo that is the family house nga mubeera naye mumuleke abeeremu sinamugobawo wakugobana bana abaana yaggalawo okitegedde bulungi ndaba wano waliko wekka wano n'omwongerako basi tereeza ebyapa biibyo omusajja mumaali yali yekka ng'agula emaali ye ono ayongerako mwongere yali yekka then wanajja amwongerako ajja ayongerako mwongere ng'amaze olwala n'agamba Justin case singa nfa singa katonda ababikolera amazima gano biibyo kati atuteka katakaveeti omusajja ayagala kwejjanja mukyala wange basatu twalagaana ono omukazi gabadde bekwasa mwetegereze mulabe nekino ekyapa waliwo n'ekyapa ekyekisigula omukazi buli kimu obadde baliko oyo omukazi wano yamwongerako bongezi yaliko yekka n'amwongerako bongezi yagenda amwongerako ekitega nti bumaali yagula ebintu bye yekka gavumenti eyamba omusajja atunde emaali ye yejjanjabe kati oyagala kutundawa neta bwe tufuna ebyapa ebyo ne bwe twali emmengo nabagaa tetusooka kutunda kintu kya bbeeyi property ezituwa obusente tusomesa abaana katusooke tutundawo awatali eki awatali property yetusolooza ne bampaako kati bwe nkatunda nga mabanja gantuse okuva mu gwokuna sikola abisibye naddiranga ebyapa ebyo nembewa abasuubuzi ne bampa kasooli bwe yabisiba by the way ekyapa kyenaguza Azizi endagano mujagira akaduka kali awo nakiriko nzeka Azizi yantaasa nga mubanja buli wiiki nkozesa obukaddo bangaye buli wiiki buli lunaku okola emiliyoni 2 si weogedde nembabuuza kyuma ki ekikola miliyoni 2 zikolawa ate nkubulire tumaze emyaka egi bangaye na sente zitulidde tibulina kwakola tiboge oyo Azizi eyagula kapoloti kange yeyantaasa amabanja Eliana ababana gye basomera bakyamangi kyenjagala kwejjanjaba kyekisooka kubanga obulamu kintu kikulu wadde ndi mulwadde naye nkyasobola okulandinga abaana abo ne bamalayo omwaka omulala obulamu ate
obulwadde bwaffe bwa bbeeyi bwa bbeeyi nti dialysis okola ku Mande lwakuna lwakusatu olwokutaano n'olwomukaaga emirundi 4 kati olaba kati gano mazzi ogawulira kati gali wano gajjudde kati era enkyagenda kutuuka wagagimu ate amazzi ge gatutta juzi nanywa mangi nalina ebizibu era bwebitupulesa nezirinya amazzi nenganywa gayita mu nnyindo bwe gati namala ku kitanda ennaku nnya banzijako obukadde 6 ennaku ezi ennaku nnya ebifaananyi omusawo yabikebera biki ebifaananyi kuganuunamu banuunanga mu liita nnya bakununiramu ku Novik Hospital era jabbeeyi ate bw'ogenda mu ddwaliro mu malwaliro gano agali awo sijja ganyoma gatuyamba naye amazzi tebagamalamu kati ogalamira ku kitanda bano ne bakukola saawa nnya nga banuunamu amazzi. Kakati obadde oyagala bakuyambe batya? Njagala mukyala ape ebyapa byange nzijemu byentunda binzijanjabe ebirala bisigalewo kubanga sijja kugenda na bintu ebirala obimulekere alina abaana be banjawulo sijja kubimulekera abaana banjawulo naye nja kumuwa namulaganyiza n'okumuwa ennyumba Busega weeri kuba yabadde agamba mbu bw'otunda nze sirina kyensoloza ne mugamba nkuwadde ennyumba evaako $3.3 kumpi nnya n'olujja naawe tandika osolooze nga nange bwe nejjanjaba tusigale mu bufumbo bwaffe nga bwetusomesa n'abaana. Tuliko na basatu ye nze ne mutabani we ndi mundu wanange Busega mu trading center iliko n'eddala z'amata emabega omukyala namuwa eka 2 n'ekitundu kuliko ennyumba empigi kuliko n'ebisenge ebi ebisenge ebyapa tenako ekikye kyenamuwa amaka nembagamba abakyala bange nti nja kufa mutunde ebintu by'abaana tubibeereko abo nkiriko nze ne munneewe gwagamba nti malaaya tuliko basatu nekyoyo ekyamalaalo omukazi yazaala omwana kati omukazi ngano omuyita otya malaaya omukazi atuuse n'ozaala omwana ali ku university nomwetaze malaaya kitega ntabude nebba omwami abawerera bulungi abalabiri bannange tebagala mukazi nzoda mpulira bwogera omukazi nga simanyi nti omukazi wa mirembe n'okubataasiza nabula obwana bwe yagoba buli ono yabeera nabwo yali nabwo ataliiwo naye bufumbo nga bumanyi ebyobufumbo ngamba olaba kandi gyebazanyi basoose ne bagamba nti omusajja ono tayogera abaana bali abato nti ate n'abakazi taboogera ne boogera abakazi bangi omusajja teyeegaanyi bakazi be n'abaana be tabeegaanyi ono omusajja talina kintu kyalimba era nze nabagambiddewo ogamba balina ebyapa 7 bo bagaba balina 6 bo oyagala bakuddiza ebyapa bimeka basooka bamu emaali ye yonna balina ebyapa byaffe byonna kubanga olaba kambalage nti omukazi oyo yafuuse mubbi ebintu ebyo bye yabalaze mu mawulire n'abalaga ne pulani y'ennyumba temwamugambye nti gibikule tugisobe ye yabagambye mbu twagizimba fena ne pulani yiino naye pulani yange endagaano genda zijja munazitereka kubanga mbabuulira amazima maama nga bamuze wano n'abamawulire okumanya nti nze eyo ennyumba ebadde family house natera ebyapa byo byendiko naye n'omukyalo oyo negamba wali mukazi bwe bijja kubula nembitereko omwo mu nyumba mulimu seefu kati bwe yatuwamba byonna yabiwambiramu okitegedde bulungi kakati yabagambye mbu emmotoka zize zonna zize zonna mbu zize kakati nembagamba tabalumya mutwe munyegemu enamba URA bekulaga ekyo tekyetegana kubabulumya mutwe mbuzize yazigula nani yazigula mpya
yazigula nembawo omusajja yazinguza ali wali ku kigo kya poliisi wali Kawuma agamaka gati agali soko ononye oyagala okutunda nguwagula wawe nembe naye mama akakalina ke mtu ukisigula asoke tutunda kusoko omusekeke ebyapa enda kaleta aja akagule awatuwa sente nyingi akagulirewo nga kalina mu ntalo awere nembe naye mama kako kakalina kaguleo kalina mu nkaya ye babigula bulijjo naawe bajja kubigula ye bawe nembe naye ebindagano bizo ziraga nzibuma kakalina ke kisigula endagano yako njirina eya John Mary Mutyaba ngambuza mu kibanza yo weri kati endagano endala waliwo endagano eyaba David Wantende n'ekisha mulago ngulu mujala alina kisolo kati eri mu kyapa endagano y'omukono eri mu kyapa kati yagiwambiramu naye endagano amaduuka gatunula mugano agamba niwege yaguza naye endagano njirina ey'ekibanja siwajjagana nze namugambye bagana bakyapa babiri nze naye akakalina abo nze njagala okutunda n'ejjanjabi tuliko babiri okatunda sene mmeka katunde nze kandage nkwetera akagula bakagule mu ntalo awe nembe naye wekali kakati tusabunya mwe musajja bwoti kakati n'ekirala omanyi muzeeyi fe abaana tusobya fe abaana tusobya abaana tubaddeko nabo netwogera nabo era bakutya nnyo abaana abawala babiri nkoze eki nti bakutya nnyo nti oli mukambwe nnyo naye mbagamba nti nebagamba nti ate wanatulaba kajja kuba mukambwe nnyo era nedda ebeere bakakkamu ekikulu kyagenda kuleetawo mirembe mbadde nsaba katono nnyo nsaba abaana b'omukyalo ono mbakoleddiye mbasaba munyamba byonna munyamba naye abaana bano mbakoleddiye abana waliwo kitali kituufu bano abantu balina kutobekengera bano bawimba gwenekengera naye nga mutwala gonekengera kwegamba ndinganga eyakola ekintu ekyomuntu atali mugunjufu nti nabeera n'abakyala bangi nesifaayo okukebeza baana naye nkirabye leeti ale n'oyo toyinza kuyimirira ku magulu abina ovuma taatawo ebintu by'ensonyi waliwo obutambi bwesobola nakwatera sakibagambye bakisagala muwala we omwana we gwempeeredde yamuvuma yanvuma alina we yanvumira mu poliisi awo nga bamukutte ate alayira obutamusonyiwa simanyi lwaki muwala we alayira alabika akimanyi nakala kyogedde waliwo omwana omulala ono mutono yani omweru age mwade mwagala mukwata ono goyagala okukwata ngambye bona omukwata kola ogenda okutegeera ajja kukutta labe empapula zirete sinze mukwata bwakyogedde polisi yemukwata bawandika ekipapula ekyo ne bakireeta ekitemu ebipapula ebyo bibiri nga bagamba bwe siwa maama waabwe bagenda kunzita ng'abaana b'ekitemu era kakati nendipoting buli kimu kyonna ekyetaagisaawo faino ne bagireetawa nateeti abaana ne babayita balala ne bakola statement nabajjako ne fingerprint Agnes n'abula kati bamunoonya sinze era agambye wona omukwatako we paka saba namukwata ajja kutta kati muzeeyi akyogedde fe ensonga etuleese kulaba nti tumalawo obutabanguko obuliwo tetusobola bumalawo bwonna naye at least twagala okulaba nti tubagattaganya n'omukadde n'abaana be tusobole okulaba nti ofuna obujjanjabi era mu mbeera ng'eno mbadde nsaba nti tetutunuulira byamabega ebyo tubireke tutuule wansi baleete ebyapa byonna okiraba lwakigoga ndi bapa biri musanvu nga babaga balina mukaaga ekyomusanvu kyekiriwa ekyomusanvu kyempigi kyange nze Kalubert yakiguza mwekiro era ebakirina era bibakirina okiriko wekabooti nzeko bakirina lwaki ekyo bakigaana okyogera bajja kyogera so nze kyembadde nsaba
kyembadde nsaba nti bajje wano nga temulimu bya poliisi saagala bya poliisi kubanga tuli mu buntu twagala kubagattaganya ne famire yo bakakkane ng'abaana kuba omanyi omuntu ayinza okukola ekintu naddala ng'alina ekiki ekyobugagga tubeere bakakkamu baleete ebyapa tusobole okukola ki baleete ebyapa tusobole okutereera so muzeeyi abaana ababaleeta kubanga bo baliredde okusaba ekisonyiwo ku byonna bye baakola embwa teziirire mu motoka so mu mbeera ng'eyo leka munnange omulumi mandizicekinzeeko jobeeti leka agende abayite embeera bannange ebeere nzikakkamu teri kusitula maloboozi teri ate nabo bawulirize ate nabo bawulirize era bwebalimba kwesooka obawulirize webalimbye wakikumanya abaana boolina yasigano kyagala muzeeyi ekyokuteeseganya yasinga kyagala sooka owulirize abaana segede wiriba kubanga kati kisinga okwetaaga ekyo olaba abaana abo be bategeerawo kati maama waabwe era be bamwonoonye ugambinga kakati mukubawuliriza beenaabo oli ne bwalimba omuwulirize sooka omuwuliriza naye n'obulimba bwabwe obugyewo n'ekirala bwe baba boogera tunula bwa wansi owulirize teboogera omuntu ayinza okwogera n'oseka n'agamba n'oyo omukazi so n'embeera gy'olimu njagala bakomadde okulaba n'emirembe kubeera wadde tuli mu kwasaganya ebyamataka ate bandaba bankwatira nawali wasenga ne baleeta kamotoka kawishi n'abasirikale ne bankwata ne bankasuke nateete muzeeyi abaana bamukwata ali bwati nga mulwadde bakwata mwezi ki akati njagala otapinga spanish yali benyini bakwata basobalina nesibasobola ezo bali kumukaka You come here. Come across so far. What is it? But the one who's in the Someone should be in the middle.
Watunaza mkwano okuva mbuto sabakunsasira era nga kindese baneno wetundo obukambu bwena bwezekozesa ku muzeeyi era nga nze ngamba ebintu bya muzeeyi ne maama bya maama byabazadde tetubiriimu tusigale wakati wa abazadde baffe abakola ki abatuzaala kyembadde nsaba muzeeyi atufunye okwogera tetukwatako okuyingira mu ntebe zaabwe tujja kuddamu kulwa n'entalo z'abazadde nkwegayiridde nnyo okuva ku ntoyo omutima gwange saba onsonyiwe byonna byensobezza byenkusobezzaako nkwetondera taata nga nkijja ku mutima gwange nsaba onsaasire byonna byonna byonsobezza saba kunsonyiwa maama wange sikulirako buzibu senga saba kukusonyiwa taata nkwetondedde nkwegayiridde taata okimanyi era tembawulire nakyongedde toyina kintu kyewali oŋŋanyeeko nenkujemera ekyo taata okimanyi ne ku mutima gwo buli kyewaŋŋaananga si bwe kiri senga buli kimu taata kyeyaŋŋaananga nakikolanga bwangamba wano togendawo nga sigendawo taata nkwegayidde nkusaba onsaasire oddemu otegeragane ne maama ebyammwe tetubimanyi just ensobi zatuuseewo naye taata nkwegayiridde nkusaba otusasire otusonyiwe nkwegayiridde ne maama wange musonyiwe baganda bange basonyiwe taata nkwegayiridde ate nkimanyi mu mutima gwo si mugumu nnyo omutima gwa taata gusonyiwa siguwaayiriza taata y'omuntu asonyiwa ate atuwuliriza ate kuva dda taata twateesanga naye taata nkwegayiridde nze Nyamahoro Agnes nkusaba onsonyiwe okuva ku ntolo omutima gwo taata nkusaba ekisonyiwo maama wange nkusaba ekisonyiwo senga nkusaba ekisonyiwo n'abalala bonna bonna betunyiizizza mbasaba ekisonyiwo kulwa maama wange kulwa baganda bange taata kusaba otusonyiwo taata tukwegayidde tetuli mu byakubalaata nakusaagasaaga taata tukwegayiridde tuddiremu adi jangu Aleni taata waffe talina buzibu tetumuwaayiriza nabaga nze nakula ne taata okuba nga nkyali muto paka wano wentuuse kati obulumi bwe tulina bwe bunze taata wange nkuze naye siwagala muwaayiriza yona ebyaswala newenjetaka taata newenjetaka amulayiririra ngabone mulamu mubone mulamu munange wali wadde biwuli mama nawe yongere wanga mama n'abaana bamaze kusunga weriba angirisi mwakati baabwe tushobora okubaka twetaaga omusajja wagaye bafukamira mu malebe muwulirize ebigambo byange
ndowooza ensonga y'omusooke mukubere Katonda mu ngalo mmwe ababiri n'abafamire yange mwenna abafamire yange mwenna mukubere Katonda mukubere Yesu. Gunda bana bato bali mwana gwe muganda wali wayinza okuba nga waliwo sitaani ekiseemu mumanyi bulungi mu kitabo kitukuvu bagamba okulimba kibi ge mateeka ate bagamba mumanye bazadde bammwe temunnamanya Katonda mufune obuwangazi mu nsi. Mu Bukatoliki bagamba ziba nnaku 40 ng'obba 39 Mukama akwolesa. Tewali kitwetaagisa kulimba ensi n'abannamawulire kati tuli mu kuswala mu nsi. Ebintu bye twakoze ne pulezidenti abiraba ne baminisita babiraba eyo famire yakama buli wempita kati ngenda nekweka nemuyima muguli nemwogera ebigambo ebitayogerekeka abaana gwenda kugulayo ati nga mugwokubiri tebakutikira alendi nekutwala ekisolo oyo sengawo siyavuganga kesi gyewakola ekisolo sagala kwegamba bannamawulire naye tobimanyi senga sisobola muyisa mu maaso musenga bambirira mpaji nnyo mu bulamu bano abakulu bemulaba wano babitiibwa abakulu bano bemulaba balina zi graduation z'amaanyi balina zi diguli z'amaanyi balina emirimu mu gavumenti gy'amaanyi naye olaba bafuddeyo okututabaganya balina kibalabi ne bw'olimba obutamanya nti olimba ndwanaganye namwe okubakuza mu bulwadde obulwadde bwawe kati myaka 23 ndi ku ndiri naye musomye batusize mwe mutuusiza muwala wange nali nganya okwanjulwa ewange ku nsobizo kata we nazija namegayirira neŋamba nza tasonyiwa nzaani mundeetera omwami wo nembagamba ddi mulwadde muleeta abantu batulu naye mwanfunye bunababa miliyoni 10 Mukama abasonyiwe nange mbasonyiwe. Mutewe wali abasabira njagala kubatuma mu maaso g'abannamawulire mu maaso ga fulufiga ng'ozaala omwana n'atuba ku guledi yammwe ffene tetwala n'omukazi mwe mulina okututaasa mwe mwandigambye mama tata yakwesigana kuteeka ku byapa yatuwa ebyobugagga lwaki taata afa nafiira mu bulumi mwe muwala wange Agnes ebibaddewo byonna njagala osirikire obeere n'empisa ebibaddewo byonna ku ssomero ku St. Lawrence ebibaddewo mbadde tuba naawe nenkuzaayo ku ssomero n'abasirikale n'okola ebibuuzo ku kisubi ebyaliwo obimanyi embooko zewakubwa ku poliisi ozimanyi nga njagala obeere ne future ebibaddewo ogenze kufuumirwa mu bukyamu bakusudde wakaliga oyo sengawo najja nanegayirira nagamba omwana waffe lwaki abeera wakaliga wali nenkusonyiwa nemwagala mutwale ne sente zange zemwatwala nemuzinziza nyogamba bazikusasulemu sukulu fees oddeyo osome kibwe kyali tebakutikidde wanemaziza kumvuma ku mawulire wanemaziza kuleeta bana naawe kusonyiye njagala kubatuma bano balina emirimu gye bakola muli baana bakulu tetwetaaga
twetaaga mama okunsibira wabweru ne baganda bammwe. That is the family house. Mukimanyi bulungi wetengatira abaana bange. Amaka ge mugamba g'empigi ago maka gakijja. Nazima wone ennyumba tabava ekisolo bebake wali. Abava itoolo bebake wali. Abava itoolo bebake wali. Aga maka g'empigi g'emutundwe mukimanyi ge gatugatta. Era ale no wayanjulira. Omwana wa Nosenge mukulu wammwe we namubatiriza mukimanyi bulungi nti yo family house. Munzikirize mbatuma tewali olutalo lugenda kubaawo nze ne maama wammwe tewayasobya ngenda kulwanagana naye no. Olutalo lwaliwo nga ndwanagana ne maama wammwe ku polisi you know. N'obutambi bwe mwakola obufu bwe mwabukola sinze era mbasonyiye. Mugambe maama wammwe awuliwo sinamugoba wakaawe no. Tubadde tutambula ne maama wammwe bulungi nnyo nga mukyala wa ddiini. Ekisenge kyange kirimu Bikira Maria akomeye namwambaza bisafu. Ebitanda byange bya noviki biri mu kisenge kyange. Engoye zange ziri mu wardrobe. Ebyama byange byonna tabireka mu nyumba. Mwenga temumanyi muli baana bato. Mugambe maama wammwe aleete ebyapa byange alikwasa omukyala ono nzijemu ekyapa kyentunda tuli wamu nejjanjabe. Maama wammwe sigenda kukyusaamu kye nemuwadde asigire gasoloza ennyumba ye gye nemuwadde afunemu ssente abe bulungi. Ebyapa bisigale tubiterezeze ne maama wammwe. Bano tubaweewa ngenda okuva mu nsi ng'abaana babali baganda bammwe bali mu kusoma mwena basomesa mumaze kyokka nina abaana ba P7. Munyambeko mukakanye mukyala wange mumugambe musonyiye byonna byakoze musonyi. Sigenda kufa na kintu sina kyentwala mu ntaana yange no. Naye njagala nejjanja muleete ebyapa ntumbeko kyentunda nejjanja. Ebyapa bye mugamba munabiteeka mu manya ga muganda wammwe nabitunda endagalo ziizino. Nabiteekamu olw'okuba nnyoko buli kyapa kyembadde mbeerako nzika nga kisuulako kavieti nembikyusa nebiteekamu Eva ne Kojja jjajja wammwe era netuddamu netubitunda biibino. Mwe muwoza mu byapa naziwa baana mukola fitina mundeke mbawadde ebyobugagga byakusoma.